Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Bannayuganda bannange mwenna abanda bano abampuliriza mbalamusizza akawungezi ka leero nga ensonga enkulu endeese gye muli n'eri eggwanga lino lyonna yeeyo ebyo ebyagudde mu maka gange abakuumi b'eddembe abasobodde okuteega mutabani wange ku mulyango nga akomawo ayingira okuba gy'abadde ab'okumujjanjaba ne bamuteeka mu ddwoni ne bamutwala. Kyankubye ennyiike ennene nnyo. Nze alina ne bajjeno abasukka mu 15 oba 2 bwe twali ffenna mu nsiko ku mulimu ogumu ogw'okuleeta emirembe gino, nga kwa bonna abalala bali mu bifo eby'amaanyi, naye neebulayo ankubira essimu nti jangu tutunulire twogere ku nsonga eno, era nga babadde bakikola ku nsonga endala. Omwana yagwa ka accident Sulaiman Jakana Nadduli n'akutuka ekyenda, ennyama bigere ne biggwako ennyama, bamulongoosa bulungi ensambya, bamugyamu omusaayi mungi nnyo n'amazzi, nadda engulu bulungi. Ne bafulumya ekyenda ebweru, nekimalayo ze kimaze, babadde bakakizaayo ne baddamu ne bamutunga. Kakati ekyanzimuukiriza nga bamuyodde, bamugambye nti n'okumusamba bamusambye olubuto. Ne mmanya nti oyo mufu. Ebintu eby'omunda byonna n'ekyenda bakikyusa kukizza ku ludda olulala, bwe kitaggulukukira awo kiddirira kufa. Nga n'ekigendererwamu ekyo sikimanyi. Era nga ffe balwanyi bannaffe ffenna awamu tulabye ne batabani baffe aba balwanyi bannaffe abavuddeyo okulaga interest mu ggwanga nga bwe ligera ki bwe litambula. Bano beesunga kino, bali beesunga kiri, bano beesunga kino. Kaakati bw'otunuulira owa Nadduli ogenda mutuuseeko ebisago ebifaanaganako bwe bityo, omutte nzire ku mabbali wali nsanyuke, be banatugumbula naawe owuwo. Bayinza n'okumutugumbula nga wagenda dda, naye omwoyo gwe kubanga ogw'omwoyo tegufa, guli bamusanyufu olw'ebyo. Abaana nga bano okwogera ebikankana kiba mu mbeera nnyingi. Bukya tuva mu nsiko gino zigenda kuwera myaka 4. Nze yali owaana kuba nali wa 39 ngenda mu 8. Era kyekimu ne muto wange His Excellency President yali wa 37 naye genda omugambe naye yali waana, naye agenda mu 8. Bw'otunuulira ebyo ng'otunudde emabega nga abaana be tuzadde nga tuvudde mu nsiko basajja bakulu be bali mu Parliament. Akasimu kaabula katya bw'obanga waliwo ekikunyiizizza n'ompita nti bw'oba ojja ne mutabani waffe ojja naye ne tutuula wantu ne twogera owange kino, naye amaanyi obwanyi nti ajja kukiraba. Oli bwakugamba nti ffe tuli kigoonya kiri mu mazzi,
ati muvudde ku bw'obuntu mufuuse bigoonya. Era bwe nkitegedde nkya ya leero noonyeza essimu ez'abajennoozi bange ababiri abali mu bifo ebya waggulu nga General Tafiire, Minister wa Internal Affairs, General M.i.S.O, Minister wa Security, ne mbatuusaako obubaka buno. Kyokka Mukulu Tafiire twogerezeganyizza face to face nga tuwuliziganya naga nti mpeereza ku email kuno ku WhatsApp abamukotere gye bamukwatidde. Ekyo tukikozeeko. Geno M.i.S.O nambula naye bwe nkubye essimu mu ofiisi ye omukyala alimu nga sekretary n'agamba nti ebiwandiike obubaka obwo kamunoonye mbumuweereze. Era mbadde ndi mu kkubo nga nzija ne Kampala. Kano bwe ntuuse nenjagala ne muto wange His Excellency naye amanye ku nsonga zino n'ebigenda ebweru. Obusungu obungi n'obuyinza obungi bw'obigattagatta tebikolamu kiramu kirungi. Olutalo luno nalugabuliramu abaana bange bana, abalenzi 2 n'abawala 2. Abo be bakulu ba Jakana, bo baafiirayo mu lutalo. Jakana tumuzadde tuvuddeyo mu lutalo. Ngera bwe twatuuka wano n'olaba kati bajjenna omuhoozi twabasanga mu Nasale wano mu Kampala State Parent Primary School. Kati bajjenno. Bw'okitunuulidde nga naawe okitunuulira okiraba ensonga ekibwamu. Nnyina mutabani wange mukulu waabwe bonna abo ye Kyanjo Badru. Yasoma n'abwe Makerere ku busomesa. Bwe twasinkana ne muto wange Museveni era yali amukazizzaako lya historian. Era twasinkagana naye Lwakitola yaga njagala tukuwa omulimu n'agamba kansooke neeyongereyo. N'amuweereza mu University e Bungereza masters n'agijjayo ekwata ku conflict and resolutions of Africa. Bamuwadde ekifo nga president yennyini awandiise bateekamu baabwe naguno gujwa ebiwandiiko ebyo kifo era atambula nakyo. Kale omuntu ng'oyo bwakunyiigira wabaawo cause naye naawe weetaaga okubaawo kunoonyereza nomanya nti baabaana b'abalwanyi baffe bali ludda wa. Mujja kupakiranga mupakira emisota mujja gireeteramu era gye gigenda obbabojja. Revolution buli lwekula ebanga alina epipa y'omubisi bw'asenawo tampeko nazzaawo tampeko y'amazzi. Buli lw'oyita ku pipa eyo olowooza nti omubisi mweguli mungi. Kozi omubisi guweddemu mulimu maki. Kaakati wano batunudde bawummuzza ba generals 40. Agaana aganaddawo si makadde geega agayingidde kati. Ffe kye twalowoolezaamu n'ekyatuleeta bo si kye bajja okubeeramu. Kubanga ffe tetwagenda mu nsiko kunoonya bitiibwa na mirimu. Twagenda mu nsiko kuleeta mirembe. Naye abo bonna kyobudde olaba nga babbye eggwanga ne balifuula littadde nga terina ne gye ligenda. Buli kamu akamugwa mu ngalo kaba kake kaakulya. Kano wenkubiririra baganda bange bano bwe twazirwana. His Excellency the President, General Tafiire, General Kahinda, General M.i.S.O oyo yasooka n'okuba CEO waffe
wano makulu bita wetwava mbabulirira Kasaka mukozesa obuyinza bwammwe n'amaanyi bimulina omwana wange mumutadde awaka kubanga ajjanjabibwa buli wiiki okujjako nga nemuwaddeyo yegatte kuba n'abaagenda naye tumuwerekera agende kale eyo yapiiru yange kubanga sigiza okunnyonnyola ggwanga byansi kino kiri naye kino famire. Hajji wangi oyogedde ku ky'omwana wo kubanga yabuziddwawo. Olina omusango gwonna gw'obadde omanyi gwe bavunaana Jakana Nadduli? Sigumanyi. Waliwo emabega eri ebyalo ebya klinika case clinic iyo nagendayo nitugenda nayo ebintu nebiggwa kumpi n'omwaka tegwagala kuggwako. Omwaka gwaggwako ebirango obinoonya okutuuka ku by'omwaka oguyise oli aba akunoonya bunoonya. Waliwo ensonga eyaraisingibwa Frank Gashumba nti yakola ekiwayi kye kiyitibwa Council for Bavandimwe era n'alonkinga nti baba wano Abanyarwanda bayitibwa Bavandimwe. Na buli wabadde atuula ku radio station ez'enjawulo ng'agamba nti Jakana Nadduli akuma mu Baganda omuliro nti batte Abanyarwanda. Era yaggulawo kofayiro ku sayidi emabega ng'avunaana nze okusaasaanya obutambi bwa Jakana ate Jakana okukuma mu bantu omuliro. Ndowooza era wayiseewo omwaka okuva lwe batuyita okwennyonnyolako. Ensonga eyo yo tebanga yeevuddeko akabasa. Eyo terina ndooliito. Okuyita omunnalwanda ekibulwadde wava ewammwe ng'obakuyitaani. Mazima. Amawanga gagenda gakyukira mu kkubo nga gayubula nga kisaanyi. Nze kansooka okukolaba nga n'oyo Gasumba tannabaawo. Abaana Abannalwanda baava ewaffe Luweero ne bagenda e Lwakitula ne basinkagana President Bassa Namba. Noga tubadde twagala okukola bwe tuti tukolewo ekibiina bwe kiti yamugamba nti temukigeza kijja kuvaamu omutawaana. Olinaga nti ne mwami Nadduli asosola Abannalwanda ekyankakasa obulungi Kayibanda si oba ye Kayibanda linnya bweliti nga linnya lya Kinnalwanda ddala n'agolola omukono n'aga nti oyo ayogera ku ekyo awaayiriza mukama wange nze yeeyandera mu byobufuzi n'okutuuka wano okutuuka n'erinnya lyennyana lya Kinnalwanda kubanga nali wadde netumira ekiganda n'aga nti yawubisibwa ti ebyo bya bulimba. Nze n'aga nti munoonye okwegatta okukola emirimu kulala naye temugezaako kunoonya kwegatta kw'amawanga bekyexplosinga kibaamu ebibi bingi. Mazima. Kale ebyo ebintu ng'ebyo obulondampeke tebugaana njala kugwa. Tujja kulwanirira gavumenti yaffe eno ne mu buli ngeri gwe mbuulira ku basajja ba Mwanga b'olina abaaliwo ku myanga. Naffe ndo bwe tubagenda tugera otugereza nga tekuliko n'omukunoonya ti abange abalwanirako e Luweero ti tumuwulira egombe eyo ate n'omulala twasinkaganyako naye Mulumbe ekyaggwe naye n'ogamba nti lyali ejje tufa ne tuggwawo nga boogera ku byayita. Kale n'olwekyo ekyo si kyekyo gwate munaaziyiza batabani bammwe okujja mu byobufuzi olwo mu nsi mulirekamu baki bano abadinka abaddukidde muno ate be banaafuuka bannayuganda bakulembera eggwanga lyaffe. Abakongo badduse ewaabwe nga badduka entalo bazze muno tebawustinge mu nnamba olwo obukulembeze tebali butwala. Mazima. Kale nno tubeere bakkakkamu
ate twesinganemu ekitiibwa n'okwagalana tibwowuliranga mutabani mwa Nadduli yakoze obuzibu muyite. Hajji nsembayo okubuuza enkola ebadde zekolebwa ku bannayuganda mu mmotoka zino ezikwata abantu drone si nkola nnungi era omuntu bw'atwalibwa tategeerebwa gy'abadde atwaliddwa. Gwe batutte omwana wo mu drone bakutegeezezzaako kifo ki ate si be bantegeezezza balala abazirakisa abankubidde essimu ng'obudde buwungeera nenga nti siina gye nja kulaga kabuke nyina ne batabani bange abali e Kampala nja bayita bwe banaatuukira ne bajja kubanga batubuulira ekibaddewo kale nno n'olwekyo ekyo siinaako kyenkijjera ki tewali yambuulidde ate kyetwebuuza tibaddidde obuyinza bungi ne babulekera abaana abato bwe kubaako omwayi erina kyeyeyagaliza ate ono amulabanga aluyi ng'atunulira nti ekyo kijja okumuyamba singa otta Sulaiman Jakana ojja kubanga omuwonye abagezi bazaalibwa baye mazima era ojja kulaba balaba ng'ogambe nti twatulowooza nganzi bwe nali ndowooza tikijja tutwalira obudde bungi okusobola okufunawo an intellectual boy nga bwe nalaba muzeeyi ng'akyali muvubuka naye ate katutunulira byonna bitwasitulire nitubagalira ebyokulwanyisa ate bye bikomawo balyaffe ate olaba naddawo mwagala baluwa mazima n'abammwe babatwaliramu ate olwo tusuubira ggwanga luddawa tegedde ate awulijja kuyimuka kwezimba buto mazima Hajji omwami Nobert Mao yakulira obwenkanya kati justice omunoonyezaako ensonga ezo n'ozimubuuliramu n'essimu ya nti mbadde sinagiraba bwe yakyali mupya bwe guba muyembe gutandise okusalirira eno ku kkundi noga nti guno atera okwengera kale n'olweyo sinaba nakuyingira mu ofiisi simanyi gyeri ninja kumunoonya kubanga mwagala nnyo olw'ekyo kye yakola mazima ebyo ebiyinza okuyamba bino okuvaawo okututaasa abo abalina intimidation okutya abatiitiizi alabika byonna buliisi bwavuganya n'amaanyi baba bamwagaliza kufwa iye erina aboggwanga ki mazima tutegedde bulungi ali ffenna twatusabiragane embeera eyo ereme kujja mu ggwanga lyaffe bwe ddala kituufu ate nga mu mawanga agali ku lukalu lwa Afirika agabadde amakkakka kino bakigambako ne Obote wakati w'enkaaga mwena nkaaga mwena oba nkaaga mwesatu kubanga nkaaga mwena waaliwo okutemula ennaakula by'abantu naye bamwogerako nti prime minister avudde mu ggwanga ery'emirembe n'ensi ey'emirembe kuba twatutunaba kugwamu bugugumuko buno naye ate bwe yabuleeta ne bugaana okusirika naye bwalwaddaki ne bumutwaliramu mazima ye kennyini gwe baali bawaana okuva mu nsi ey'emirembe naye yagenda okuvaako nga balikabwa nango ne Bungereza bulungi nnyo Hajji kusabira mirembe amiina katugumiikirize tulabe kale